Otyo mawulire gambuuze g'okyalaba oli ku BBS Terefayina kitundu kyakubiri tukitandika n'endowooza zammwe ze mba mutaddeyo ku mulamwa gwe tuba twataddeyo ku mikutu gyaffe okuli Facebook ssaako ne Twitter. Era ng'olwaleero twakubuuzizza nti olowooza ki ku ky'abaminisita abamu okuvunaanibwa ku nsonga z'okubulankanya amabaati ate abalala ne batavunaanibwa. Genda ku Facebook atandika okusoma endowooza zammwe. Tutandikidde ku Facebook Oneshana Roberts agamba nze ndowooza tewandibadde kwawula byana ku baana bonna bavunaanibwe ssaako n'okulekulira ebifo byabwe ate kibe ekyakuyiga eri abali baddira mu bigere oba ababaddira mu bigere. Webale nnyo Shana Roberts. Ephraim Field Marshal agambye nti let all be free because that's what they decided to do, but I feel bad for Uganda and my fellow Ugandans. Webale nnyo Ephraim ogamba bonna kikolebwenga kibabune bonna. Alina itwe Alex agambye nti tewali ayinza kuvunaana banene kuba be baba bannannyini kintu. Oteesezza alina itwe webale kuba ku Facebook ku BBS Terefayina. Kenneth Kalumba agambye nti nze kinsesa abaana abavaayo ne balaga obutali bumativu ku nsonga ezo bali luzira ate bo ababbi b'amabaati bali mu kutambula mawanga. Kenneth oteesezza webale. Tugenze ku Twitter. On a Silent Prince agambye nti bonna bavunaanibwe kyenkanyi awatali kyekubiira. Webale Silent. Maria Nassolo ateesezza agambye nti BBS mwebale kuweereza ku nsonga eyo nze ndowooza ne ssaabawabi wa gavumenti yasobeddwa engeri gy'avunaanamu bakama be. N'asalawo akikole bw'atyo okwewonya ebiyinza okuddirira wabula batuyambe tebaddamu kwonoona ssente ya muwi wa musolo nti balwanyisa ngozi mu ggwanga. Bigambo bya Nassolo. Naye ate ono ye Mugarura James naye ava kuno ku Twitter agambye nti obusi bwenkanya bandibadde bonna ne batwalibwa mu kkooti ne baweera ennemba n'emisango. Webale mukulu James. Tulinayo omulala Majja Musa agambye nti Majja Musa ekachanga sese Uganda zaabo anti owembaliga kuwasa owenvunza kali Uganda mwe tuli kuba waliwo abaana n'ebyana. Webale nnyo Musa. Ndoza tujja kusembyayo ono omukulu yeeyita linnya panvu naye agambye ke eyazigazza kufa ku lwa NUP. Kale webale nnyo naye ogambye nti read the book entitled Animal Farm, you will get all the answers you need for this question. Webale nnyo mukulu. Webale kuteesa bw'otyo katukomekereze ku mukulu oyo. Webale kuteesa musigale nga mukyateekayo ebirowoozo byammwe bikulu nnyo ne buli kaseera tubajjukiza mwewala okuvoola wadde okwogera ebyanjwanjwa oba kalebule ku mulamwa gwe tuba tutaddeyo kubanga ebirowoozo byo byeyambisibwa ate okukulaakulanya eggwanga lino. Etweyongere n'amawulire gambuuze omuteesiteesi